Morning, kansubira bwe muyase my dad sana enaku zomwe zizingawo za kalendaro tuli wano mu ggwanga lya Uganda gye tusinze kwanga tukuweereza mu nsi yonna eno yanga twagala obeba zake. So thank you so very much for watching Celeb Jazz with the one the only the king himself, that is King Smith. Era mwebale nnyo tugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo live on your television lunaku lwetutandise okubanga tukutuusako amawulire ago genyini agagenda mu maaso ku mikutu egy'enjawulo social medias, Facebook, Instagram ne ate WhatsApp, nammwe mwenyinyini abatugoberera wano ku UT, that is YT, that is YouTube. My name is the king himself, Sikolanzeka. Nkola n'omukulu amanyidwa nga Salole Sabere Maiga kamera kwanga kutuusako ebifaananyi ng'ebirungi webiti ate bateekamu ssente sibi balala be bannaffe aba King Montage Studios abasanga wali ennankula ku 0702 10 41 25 osobola okuba nga obafuna bulungi nnyo. Abantu b'e Sudan bangambye mutulaba nnyo Southern Sudan naddala waliwo bayita Mukasenyi, yes Mukasenyi mwebale nnyo kubanga mutulaba messages nzifuna feedback anjifuna njagala okwebaza bakyali bange n'abali e Dubai mwebali nnyo kubanga mutulaba ku Dubai Mall. Thank you so much for watching. Mwagambye ka surprise mwakalabye surprises bannayuganda bazikolanga era njagala okwebaza Rashid yavuddeyo na proposingira mukyala we Guy yali nnyo okuva mu Uganda mpaka Dubai nagenda na surprisinga mukyala we, so that is good news for you. So mwongere okulaba muno mufuna abantu ab'ekikula ng'ekyo. Naye nga wano mu ggwanga lya Uganda mawulire mannya gagenda mu maaso era genda kubatandika n'amawulire ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ono nga munnange Ssaabataka Ssaalongo Magulu Nnyondo Cuucu Lukoma Nantawetwa ali muzaaza omusaayi ali mukaabya amaziga ndi muzaaza musaayi nze musajjawo oyoddira engabi ensamba era nga njagala okubuuzako taata gy'oli mukulamulira Obuganda tusiima nnyo. Ifaananyi ebinjalo byavuddeyo nga bidoing around social media nga bizunga bidde ebyomukulu amanyiddwa nga Ssaabasajja Kabaka Uncle Ronnie. Omanyi twamugambye era Ronald Muwenda mutu twali mujjeko twamutumye Uncle Ronnie. Taata Uncle Ronnie essaawa zino wenjogerera ali mu ggwanga lya Germany era nga yagenze aboard ennyonyi emanyiddwa nga eya KLM. Yes, ezimu ku nnyonyi ezisingayo ebbeeyi ezisingayo services ennungi ngamba COVID nyakalango. So ali mu ggwanga lya Germany era nga ebifaananyi byo nga wobiraba byabadde bivuddeyo nga biraga muno Ssaabasajja asigala Ssaabasajja yalaze ambassador we Uganda side ze Germany nga afukamidde wansi agezaako mubuuza mu bataka bonna ne Lawrence nakakasiza muno ekitiibwa kisigala kitiibwa. Leaders are born, abakulembeze babazaala buzaazi, not elected. Otegedde bunnyo. So njagala okubuuzako abantu bange Germany, how are you doing? Let me hope you're doing very fine. Mubombefu wawaggulu ennyo. Njagala okutumirako abali awo mu Easternburg mwebali nnyo kolanga mukola basheno Esther ndabira mami agamba atya mami Esther ogamba otya ne Esther wenyini. It's a very beautiful lady. Bangambye jimwe ennaku zino gitabukidde Esther kyakabi kola ebintu abaana atobalageko. She's one of the best actresses bemanyi side zawe Germany nga ate bana Uganda abagezako okukiikira eggwanga lya Uganda. So Esther, large up upon yourself, much love from Uganda to you. Amawulire amalala mangi nnyo gegenda okubanga mpitamu olunaku olwaleero ku social media just before nga tunagenda wala nnyo so that oyongere okumanya amaaso ebigenda maaso. Njagala obuuzaako ku mwana muwala amanyiddwa nga Lydia Jasmine, how are you doing? Njagala obuuzaako ku mwana muwala amanyiddwa nga Sandra, ogamba otya Sandra? Naye bannange mukole kulinnya abantu babajjukire gye mwava. Sandra, abantu b'ekawala bakutumira nnyo era omukulu naye njamwoge nyamuyisawo olunaku olunaddako leero kamuleke nga kubanga ensonga za security. Jjajja Ichuli Isima, ogamba otya? Naye nkutumiddeko nnyo nkubuuzako how are you doing? Nawe omulala gwe njagala obuuzako kuyisaamuko eggaali kandabe chap. Mama Catherine kusasira, Mama Kabino ogamba otya? Brown Sugar ogamba otya? Ndowooza bwe njagala okuyisaamuko eggaali bwe banga ero amazaalibwa go nina mangi nnyo nesigenda gayitamu waba kyenyinza okugamba mwena n'abawagira omupiira. Lawrence olinganga abawagira omupiira mwena kyenjagala okubanga mbagamba kiriwo ekiti. Lionel Messi yamaze dde okuba nga atuuka mu ggwanga lya France, that is Paris, France, era nga agenda kubeera nga azanyira mu ttiimu emanyiddwa nga eya Paris Saint-Germain, that is PSG, era nga amaze dde okuba nga bamusayininga era ne bamuwa shirt number 30 okulaba muno ate ebintu by'omupiira abikwasaganyiza side zeeyo okulaba ate muno abakuba omuziki ogw'amaanyi ennyo. Abayimbi abagwa bangi nnyo era ngenda kubuuzako ku muyimbi amanyiddwa nga Jamin Price. Muyimbi ono bamuyita batakafune wano erinnya lye ettuufu bamuyita Jamin Price. Yes, bangambye okuba amatafaali ennaku zino naye kankusabire Mukama abeere nga ate akusasira. Bamuyita Junior
Pliers mumujjukira bunyinyo mu mwaka gwa 2005 2006 awo nga musajja wa tabbu nnyo naye kati baŋŋambye embeera yamuddira ate gye biva ali mu ssaawa za kuba amatafaali naye nga sekyokka njagala okubuuzaako ku mukulu amanyiddwa nga Kiprotegei ne Kyamutegei ne Kiprotich mwe bali kubanga mwakiikidde Uganda olunaku lw'eggulu bano bakomyewo mu ggwanga lya Uganda ne gold medals zawadde ziri 2 yes gold medals 2 n'emidaala emirala 2 gye batuleetedde era nga babawadde warm welcome naye nga kyenjagala okugamba gavumenti yaffe muteekere akasente mu bantu bano so that embeera ebeera tebatabukako so mubateekemu akasente baleke kubeera nga gayiwanga ono bamwitata yali yadduka asitula ebizito sekitoleko embeera nga yamutabukako so mubeere nga mbateekamu akasente naye nga saawokawokawokawoka ensonga z'abayimbi okugula music nazo zikyagenda mu maaso era nga n'omukulu amanyiddwa nga Lumbu yakyabuze ku gavumenti ya Uganda kwegamba bingi nnyo naye nga wano ku Facebook bwe ndabako amawulire ga mwana muwala amanyiddwa nga Evelyn Lagu tugenda kuba tubaita exclusive interview I think tomorrow mubeere nga mugirabako naye baawe yamaze dde okwogera omwami amanyiddwa nga Vegas promoter yayogedde so tujja kuba tubikutuusako mu maaso awo ebya Wizo okuba Shamba Boy we Wizo yavuddeyo n'akuba omuvubuka abadde amukolere waka amanyiddwa nga House Boy we era ono yamukubye munnange emigo mizibu nnyo era nga wenjogeera ali wali mu ddwaliro erimanyiddwa nga ery'ensambya nga no babadde bavudde ne basa miliyoni 6 okulaba muno bamulongoosa yamukubye omutwe n'agwasa n'amukuba n'okugulu n'akumenya kigambibwa muno yamukubye nga ali mu mbeera etali ya bulijjo okitegedde ng'embeera manyi embeera ng'otaddemukko ebitamiiza so mu mbeera ng'ezo maama we yavuddeyo n'alaajana era tujja kuba tumutuusako nako nga tumukyaliddeko wali mu ddwaliro side za wali ensambya naye oba maama we twafunyeko ka audio just manya akulaba twafunyeko ka audio so that esobola okuba nga okola kyotegeera embeera maama we mwali ne sente mekazi bakoze kizibu babasabye mbakoowola bonna bannanga abandaba ku Sanyuka TV yamukubye kiro Wizo we yakomyewo ne bafunamu obutakkaanya n'amukuba n'amukasuka emabega w'ekikomera okugulu kwonna kwamementuse bannange mbakoowola mukitegedde abakoowodde okulaba muno muvaayo musobole okuba nga mumuyamba ku mbeera ezikola kyezifaanaganako bwezo wabula sirego okuka amawulire Lawrence bategeddeko ku byabakasiwukira okuva ne babanja akamiliyoni n'abayimbi ab'enjawulo ababadde eggulu okubabanja ssente zaabwe nena bikutte wansi ne waggulu bagamba nti nno abayimbi bano bavuddeyo ne batunda music naye abakasiwukira estate omuli balooya bagamba muno albamu zino abayimbi abamu abadde eggulu ze batunda baali bazigula dda era baagala baveeyo banyonyole eri batundizeyo music ki neeno batundayo music ki kubanga copyright egamba muno kasita okuguza tangambe show yange nemanyiddwa nge ya Celeb Jazz kitegeeza muno mba sikyasobola kugijjamu kasente I can go and say other things and perform it but mu byennyimba watu kyasobola kujjamu kati kasente so embeera ekyali awo bayimbi bangi nnyo bakayana okulaba nti nno bakola ki akasente kaleesa obuzibu naye tujja kukola leero tuyitunuulira mu maaso awo mu mbeera bwegenda okuba nga ekola ki ng'etambula naye katongera okusabira abantu bonna abali mu mbeera ng'eno babeere nga kola ki nga bateera abaana b'omugenzi amanyiddwa nga Dick Promotion bavuddeyo nabo okulaba muno bakubira omulanga eri omukulu amanyiddwa nga Ronald Mayinja eri omukulu amanyiddwa nga Catherine Kusaasira ebyokutunda music babyesonyire ddala kubanga music bamutunda dda albums ezisinga zibalina bazitunda dda ne baziguza taata waabwe era bagambye muno kabe kasinge bwe basinika amannyo ne bava ne baagala okutunda music ono kajja kubajjuutuka nga babatutte mu mbuga z'amateeka ate babeere nga babinnyonnyola so ge gabuuli akagenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda ne kanetulemu katono nnyo ngenda kuba nkomawo ate ne exclusive interviews n'olugambo olunnyo nga linagamba n'okuba ku Celeb Jazz yefe bakabaka b'olugambo pokopoko n'amawulire agakwatagana ku baserebu bammwe amanyi nze King Smith njagala siro babuuzaako oguba gwe muligo ogusoose okuba nga olaba sheeno ate oguba gwe muligo ogwokubi thank you so much mwongere osubscribinga mweyongere okuba nga mutulaba mweyongere okusharinga n'okommentinga nabagamba muno tulina jumpers ne t-shirts zo zafuluma dda bannanga ajagala jumper ya mitwalo 10 t-shirt ya mitwalo 5 obeere nga atonyuma mu King Smith t-shirt oba mu Celeb Jazz mu buli kala yonena era nga njagala okwebaza abakyali bange abavuze nga ba inbox nga baga twagala t-shirt twagala jumpers zino tujja kwa tuzibatuusako mu buli nsi yonna whether through DHL whether through buli wantu onona gye sobola okuba nga tuziyisaamu oba post office tujja kwa tuzikuweereza obeere nga okola ki ng'ozifuna malidadi sana nnyo amanya yeze King Smith wano nnyini
era kati going into amawulire g'olunaku olwaleero naye nga teweerabira abateekamu ssente sibalabe bannaffe aba King Montage Studios abasangibwa ennankula byabwe ku bitaala bakubireko ku 07024425 whatsapping bajja kubakulira services zaabwe gwalina embaga kwanjula buli mukolo gonna genda obeere nga obeekwata ate bajja kuba kutuusako services zaabwe kati no munnange ba promoters abato bavuddeyo ne balangirira olutalo gye bandiise walk to gulu omanyi omukulu amanyiddwa nga Martin Luther King yakola walk to freedom omukulu amanyiddwa nga Nelson Mandela naye yakolako walk to freedom so banne baziba walkinga to freedom but abapromota bano abavayo ne bagende wa Jerusalem Sale ne bafuna akasente kano Jerusalem Sale n'akabasuubiza babadde beewunyiza nnyo okulaba muno ate ebbaluwa yaabwe ebalaga muno balina ofuna sente zino yavuddeyo neesazibwamu era nga kigambibwa muno bapromota abakulu okuli Bajjo ne Balamu bavuddeyo ne babakonjera ebigambo ebyekika ekyawaggulu ennyo eyabadde bivumirira ebivuula ebibayisaamu amaaso ne balemesa akasente omukulu amanyiddwa nga Tafu B omukulu amanyiddwa nga waliwo balina ekibiina kye bakiyita Young Promoters Association Network something like that bavuddeyo ne basaba omukulu amanyiddwa nga Balamu n'omukulu amanyiddwa nga Bajjo baviire ddala mu nsonga zaabwe eza ssente baviire ddala mu nkolagana yaabwe ne Jerusalem Sale bagambye muno abakulu bano okuli musinguzi bagambye ayina omutima omubi ennyo ayina effutwa obutayagaliza ayina ebisiraani kwegamba bayogedde ebigambo binnyo nga babisindikira omukulu amanyiddwa nga Abitex ne bagamba era mbuno kyekivuddeko n'abayimbi be okulaba muno tebakola simply because abantu abo tebayagaliza so tebalina mukisa bagenda gujja bababuuza lwaki beesitudde ne bava e Kampala ne bagenda eggulu ne batandika okuboogerera amafuukuule si kibi nnyo okwogera muntu mafuukuule waziri ssente za gavumenti sente evaayo gavumenti negamba keddizeeko ku bantu baayo keyambe ku entertainment industry why would you come out nobeera ngaoyogera omuntu ebitamuyisaawo oba ebintu ebyekisiraani so abakulu bano bakuŋŋaanye olunaku lw'eggulo wali kalenda guest house emakindye era nga tekino ekifo ekimanyikiddwa okubeeramu bannabitone ab'enjawulo abangi ennyo ng'oggyeko National Theatre naddala no the fact that abasinga basangibwa mu makindi omwo bavuddeyo ne bakuŋŋaana ne bakola olukuŋŋaana lwabwe era nga nowe basinzidde okuba nga basindika obubaka eri Jerusalem Sale obw'okuba nti nno bamusaba alekewuliriza bapromota bano abakulu n'ekyokubiri n'okusindika okulabula eri bapromota bonna abagenda eggulu okuli omukulu amanyiddwa nga Haji Ketti bulijjo simanyi Haji Ketti Munyarwanda bulijjo manyi Kavuma omukulu amanyiddwa nga Kavuma ayali manager wa katisazi ne manager wa Kalo Nantongo sikyo wakana kuba naye kantama nakalabye eno kekubisiza ebifaananyi ne gundi nani naziza aziyona yenayina agezze man style bombocrat beaso kati munange kakutusako bapromota bano naye nga abayimbi nga Kalo mwetereeze tuba hiti zikyaganye n'okuddamu wenna gendako mu gym gwe balidia Jasmine tebakwegombesa Lawrence Kalo watunya Lydia Jasmine wa Spice Dana awulira atya muli wamulabye ebifaananyi byafulumiza ne size ye kati alina uli akubye ekiyimba by the way omanyi buli muntu wogenda nga yonooneka ogenda ogwa naye oluyimba lwe noonogera muyita Kabuye Sembogga such a very big talent honorable talent a legend n'oyimba naye era oluyimba ne lugaana okukola kubanga olina omutima omubi toyagaliza olina effutwa anyways katugende mba promoter bwe tunaako tugenda kwata tugenda mwoli amala mangi nnyo naye bannange akasente k'eggulu kafuusa akasente k'eggulu naye katwebuuzeemu olowooza Lawrence abapromota lwaki asobola otambuza ebigere mpaka ggulu katulindayo banaaba bagenda nange temundeka bannange njagenda nzajja okuba ku kamera Lawrence ojja sigala eno nga go presentinga nzajja ogenda ku kamera katugende ewa bapromota abato bano okuli Tafu B n'abalala banne then tumala tukomewo gavumenti erina obuzibu erina abasajja abalowooza nti bo bebagitegeerera abasajja abaawudde gavumenti n'omuntu wa bulijjo fe omuntu wa bulijjo gwe tulwanira bankoze byenkofiira yange popa wati bagindeetedde bajambe nga njambadde kuba nwanirizi ya ddembe abasajja bano bakozesa mubasigaza nga muli baafu mwekenyini mwe muva wano ne mubabuulira ne batandika okubayiiya akasente baakatuwa naye abasajja bano baluvu beeyagaliza bokka balina omululu Balamu Ketti Luba Abitex
muve ku ssente y'omuntu wa wansi temugenda fuuka mulungi omu. Bano abaana bategeka ebivulu mwababba ssente buli omu kumwe yatwala essente empitirivu ne tukosa olukujjukujju ne tugenda tutuuke omusajja ne tubaswaza. Mwagabira bakazi bammwe batabani bammwe baganda bammwe bakojja bammwe bakoddomi bammwe ssente okumala mwazibagabira ne kubuna obudde kino tanafuna ripooti kumwagabira ssente kubanga mwazibba. Naye era okweyagaliza n'omuluvube n'okwagala okulya mwasituse ne mutwala ekiwandiiko nga mulaga buli omu yafuna ssente. Kyokka ekisinga okukwasa ensonyi kummwe era mwennyini mwatuwa abantu abeetaaga okufuna ssente Abafirika. Ddala mwagala ki? Mulowooza muli balungi omu? Jeno oli musajja mulungi owuliriza buli muntu. Nenjagala ogenda osome ku musajja gwe bayita Omuganda, omusajja gwe bayita Omunyolo, omusajja gwe bayita Omunyankole yakulira mu nsozi. Bwe ngamba Omunyankole ngamba Musinguzi ajjudde enziro ku mutima. Bwe ngamba Omuganda ngamba Keti ajjudde futwa. Keti Munyarwanda. Munyarwanda ajjudde futwa n'obutaagaliza. Aswazizza obusiraamu. Tukutte ssente tuzigiddeyo abaana mugenze muzikube. Tugenda kufafagana. Muli bagagga tuyinza obutabala bagagga naye tulina influence. Tujja kulaba nga ssente z'abaana zikola ki? Zifuna. Honorable Peace Minister tukuwa ekitiibwa era tukwagala nnyo era tuli ku level yo. Nenjagala okutegeeza abantu 250 omu tebannafuna ssente. Stimulus fund bali bubi naye gano agabbi era geebasa eggulu nga gazzeeyo era kukola ki? Kulemesa ssente z'abaana bano. So mu kuwabula kwange ngamba gavumenti nti nga mwagala okutereeza enkola yammwe muyige okuwuliriza ku muntu wa wansi. Muve mu babulooka, muve mu babbi, muve mu basajja b'emilulu abaluvube bagenda kuba UG Connect kyekyabatwala. Bwe baba baswaza ne badda ku kyabapromota ne batandika okukikuba. Abaana bali bubi, abaana bali mu malwaliro, abaana tebalina kyakulya. Mbadde nsaba akasente ke mwasuubiza Jeno kafuluma amangu ddala. Ne kabineti webeera bakwaba we bakola matatu waabwe balwanira mu banene gye bateeka ssente eyo ne batandika okufutyanka ssente ofuluma okujja mu muntu wa wansi. Ate ngera gavumenti yagala kukolera muntu wa wansi. So ngwe yagala kukolera omuntu wa wansi nezizanga muntu wa bulijjo. Era ndi mulwanizi wa ddembe lya muntu wa bulijjo. Akasente kafu kadde eri abaana bafuna akasente kaabwe mu budde. Ebigambo bibadde bingi. Gundi yakoze bw'ati, gundi bakozesa divide and rule. Bo we bali. Nenjagala mutabukira abasajja bano bave ku ssente zammwe. Ketimo mutabukire ave ku ssente zammwe. Abitex Balaam Lube yefuula gentleman businessman naye nga ajjudde enkwe ne futwa ly'abasajja bali. Ndi musajja Muganda naye n'erinnya Lubassaga alisembere wendi. Kuba ajjudde futwa n'obutaagaliza kuba balina ssente. Muli ba businessman, mulina business zammwe, Luba oli mutunzi wa ttaka, Balaam oli marketing agent, Keti olina bondi, naye business zammwe zigenda kuwoneka olw'effutwa n'obutaagaliza n'emitima emibi. Nze sibatya mbabuulira ala ate mukimanyi. Mulekeraawo omutima omubi, mulekeraawo omuluvube, mulekeraawo obutaagaliza, mujjeemu okweyagaliza mwekka. Gavumenti eno tetugiwagira naye ate gavumenti yaffe kati ng'eneekola ekituufu gavumenti kusaba wuliriza omuntu wa wansi, wuliriza chairman Kabanda. Abantu b'ewansi bafune ssente zaabwe bababba ssente nnyingi nnyo. Abasajja buli omu yatwala obukadde 650. Abantu 3 baagabana obuwumbi 3 byonna webiri. Ne guno gwaka tebafulumyanga lipooti kwe baagabira ssente. Ffe twafulumya yaffe ebaloopa. Baagabira bakazi baabwe ssente, abaana baabwe, bakyala baabwe, bakitaabwe, bakojjaabwe. Ate batuuse kyasinze okuleeta obusungu, batuuse ku zino ezaffe ze twasabira abaana ate bali mu sikuba baagala oziremesa. Kyokka okubabira ebisajja bijoozi ate byo kenyini bwe twavaayo ne bituwa lisiti y'abantu bebitaawa ssente. Mulowooza bisajja mwe muyita ki? Temuli bakatonda, muli bantu, mulina omusaayi mumyufu nga gwe tuyina. Jeno nkusaba era nsaba vidiyo neekutukeko.
ebyo bisajja bibi nnyo byebimaganya gavumenti yammwe byefudde mulungi omu byazze mu maaso go ne bigamba ebimaneja b'abayimbi ebikuba gurupu z'abamaneja ozigobayo balowooza banaafuuka mulungi omu boonoonya obulamu bw'abantu abaana bakaaba babasa mu maaso ga kamera ne beeyambula engoye namaani bababba ssente zaabwe abantu 3 batwala obundu 3 nekino balowooza nnimba bakugirira accountability bakulaga report beekwasa kino oyo si promoter oli si promoter ono promoter omuntu yekaido obuvumo bubagamba alaali mu kamera yenze era mbagambye alaali bassebo muve ku ssente za baana ffe tuli balwanyizi ba ddembe lya muntu wa wansi mwabba mwamala baasaba babawa Honorable Peace Mutuuzo nkwegayiridde mu byonna byokola soko gyeyo obusente bwaba promoter abali aggrieved bafuna obusente bwabe bali bubi babagobye mu mayumba abamu bafudde abalala balwadde ababalira mu buseke nende ba promoter mbazabe ekintu kimu bine bisajja mu birago obusungu birime ebbali mbala mitwalo 5-10 sibakuma mu muliro mu bantu naye webbanga otamwemukira neyanza basi ng'enguzi naye ntwala omukisa guno bategeeza nti mukama abaawo abantu abo tebaatwabulidde era bali mu nsonga yaffe wabula twafunyemu ekigambo omuzungu kyayita delay era delay yeereeteza olukiiko luno chairman ne tuluyisa olwaleero twewe ku magezi tetuzze wano kukola lukiiko lwakulwanagana kutta bannaffe no ffe twagala ekintu kiki ensimbi zaffe jeno zeyatuwa nakkiriza nti tuli makubo matuufu esente ezo zitutuukeko abantu abo bave ku ssente zaffe era baba baagala tubaveeko tubajje mu kamwa kaffe bamenyewo bye baakoze ewaani ewa jeno kubanga yatumanyi bino byonna ebitambula wano olwaleero biyimirwawo jeno mukono gwe gwa ddyo ffe tuli jeno ku saidi yaffe mukono gwa ddyo era ye yatunula n'agamba nti okusinziira ku kino bano mbawadde ki mbawadde ssente ebigambo tulina bingi sebo chairman nze kyensaba nti abantu bano tubawa omukisa abantu wakiri 10 nabo bateeseeko lwa nsonga ffe be baatusindika era ensonga eri wano olwaleero twade tulowooza nti wano olwaleero tugenda kubanga buli muntu afunye eki ssente ne bwe bakitegedde ne bagamba kati wano bwe tukola kino na kino essente zitumujja zifuna bwe baba baagala tutegeere nti tebali mu ssente ezo njagala baveeyo basaze mu bye baakoze kubanga baabikoze era we twogerera kino saagala kikweka Honorable Peace Mutuuzo minisita waffe munyiivu gye tuli kubanga bamunnyonnyodde ne statement gye baakoze eri ya ssente yamukoze eki yamunyizizza ate be basembayo ku ki ku ssente zaffe n'olwekyo nze nkakasa tujje n'awuliriza bulungi ategeera engeri ensonga bwe zikwatibwa ssebo Jeno Sali Musale nga bwe zokwata ensonga zino tusaba wabadde olina tuwa ssente lunaku lwaggulu